Alright. Tambuza video. Kano ngenda katuuma ennyumba ya sitaani ekutte omuliro edition. Bampita kali lugambo Promax Simple MC. Oli ku mukutu. Vast Strange ne Empire Online TV. Tambuza video. Basabo ne banyabo. Olutalo wakati wa Muhoozi Kainerugaba CDF ne Minister wa ICT ne National Guidance Baryomunsi lulabika lulinye ku next level. Okategedde olutalo lulabika lulinye ku level dako. Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ategeeza Baryomunsi publicly nti gwe tetugenda kuddamu kukuwa kifo kya bwa minisita. Naye bannange bino first and foremost togenda biwulira ku mukutu gonna nga gufuna license okuva mu UCC. No. Togenda gufuna ku mikutu gyonna eyitasobola kuwa bintu bya alaali wano wogendo bisanga ku Vast Strange ne Empire. Tambuza video eno. Now, at first, the battle was between Baryomunsi ne ba disciples ba Muhoozi okwali omukulu Kabanda Daudi. Now, Muhoozi Kainerugaba yagambye nkoye okuntuukirira. This time round teyatumye yeesitukidde atya ng'akozesa omukutu gwa X basebo ne banyabo. Omukulu amanyikibwa nga Muhoozi Kainerugaba yageze ku mukutu gwa X n'ateekayo post, naye nga post eno giteekayo yasinzidde ku post omukulu Baryomunsi gye yakoze. Baryomunsi yageze n'akola post ku mukutu gwe ogwa X era n'ateekayo post njagala tugiyitemu katono. Abasinga temuli ku X naye ekiri ku X basebo ne banyabo kitokota si kisaanikire. You are okay obutaba ku X kastoyi nanze ngenda bikugirayo mbikuleetere wanene omanye wabwe tutuuse mu lutalo bannayuganda babadde baagala bekube fe tuyite emmanju batusanga mu State House. Kati wuliriza Baryomunsi olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwa Feb awandise n'agamba nti I rose from obscurity to where I am because of my abilities, not favors from anybody. Uliriza. I rose from obscurity to where I am because of my abilities, not favors from anybody. I'm self-made. Being a minister is not necessarily the best thing in life. My horizon is far beyond that. Let's serve Uganda. Cheers. Yakoze post eno ng'asinziira ku post Kabanda gye yakola. Kabanda yamugamba gwe togenda kuddamu beera minisita la abadan. N'amugamba nti nze nava mu bisiriko olw'obusobozi bwe nnina wabula saavaayo nti baali bansika busisi. N'amugamba nze neekola I am self-made. Okubeera minisita si kye kintu ekisinga okuba ekikulu mu bulamu. Okubawo kwange kuva wala tukolere eggwanga Uganda. Bamuyita Baryomunsi. Now, we yataddeyo post eyo Muhoozi Kainerugaba generali n'ateekayo n'akwata caption n'agicaptioninga n'agiteekako n'agamba it doesn't matter, you will not be minister this time. First come and make peace with me. Ekitanda kya maama kirimu ebiku. Amugambye gwe ne wonookaaba n'onoowoloma togenda kubeera minisita omulundi guno. Ky'olina okukola jangu osooka ovunname okiike eri embuga. Abasajja baatugamba nti abasajja abakulu bagenda ewa Muhoozi ne bavunnama nga tulowooza byakusaaga.
Chris Baryomunsi agudde mu ntata. Eyo post esooka Muhoozi leero yakedde ku Baryomunsi. Naye gwe ssebo banya batulaba. Where does this come from? Byatandikirawa nagambye oli ku mukutu ogutatankatanka. Njagala ate kati nkubuulire luno olutalo lonna lwatandikirawa. Olutalo luno lwatandikira ku musajja amanyikibwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine asudde abasajja mu ntata. Bwe tumala okulonda akalulu ka 2026 ennaku z'omwezi nga 15, Bobi Wine bayagala omukwata mu maka ge, wabula n'abaddukako. Ever since then babadde bamunoonya. Now ensonga ya Bobi Wine efuuse tabbu nti bano abasajja baatuka ekiseera ne basindika amagye ne gagenda mu maka ga Bobi Wine ne gatulugunya mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi nga mwabiraba. Good enough ekibiina kya NUP kyekirina leader of opposition bwe yatuuka mu parliament yalina okuraisinga that concern as a national matter ku floor of parliament. Mu kugiraisinga abantu be yalina okubanga ateeka ku kaguli kwe kwali minister wa ICT Chris Baryomunsi, because at the moment ye spokesperson wa Uganda yayogerera eggwanga Uganda. So Joel Ssenyonyi yali ayagala kumanya amazima Muhoozi yaani, bino ebintu byakola byayogera ku X tebireetera eggwanga entata. Bassebo ne bannyabo musajja ati Chris Baryomunsi engeri gyeri nti yalina okwogerera gavumenti, yayogera ebigambo mu butuufu bwabyo. However abasinga bakitwala bubi. Kati ku Friday amala okwogera mu parliament atuuka ku Capital Ganga program ebeerako abasajja abagezi abasoya ebibuuzo bamubuuza ku Muhoozi Kainerugaba. Ebigambo Chris Baryomunsi bye tasobola kwogerera ku Capital Ganga manyanga ku mu parliament wano ku Capital Ganga bamukwasa akazindaalo ayogera ebigambo bino bye byasinga omuleetera entata. Wuliriza katukomewo. Regarding the CDF does not speak for the government of Uganda, you're on record. But he likes Twitter communication. And he writes tweets. At times I do not read them, then shortly he deletes them. And I'm sure Ugandans have formed an opinion on his tweets. And I don't think, other than purposes of politicking, I don't think they take them as the official position from the government of Uganda. Like when he said, I am going to hang Dr. Besigye by June 6th. Did he hang him? Did Ugandans believe that actually Besigye was aligned before hanging? More or less. More or less. No. So I think many right-thinking Ugandans, save for the politics and what, they just know he likes tweeting. At times he tweets and he deletes and so forth. And I have been, for the record, saying those as a government spokesperson, I treat them as casual comments he makes on social media through Twitter. I have discussed this issue with the appointing authority, with the president. Okay, Chris Baryomunsi yeyo interview eyaleese obuzibu wakati we ne Muhoozi Kainerugaba. Okutwala endowooza ya general gy'ateeka ku X ng'ebintu eby'okusaaga. Abaana baakubye Baryomunsi bamutadde ku ntandaalo, abaana ba Muhoozi. Kati Muhoozi yagambye nkooyo abaana okuntuukirira, yeetuukiridde ye kennyini nnyini. Ever since then abaana babadde nga basabula Baryomunsi ku X nga naye bwe bamala omusabula nga naye abaddamu. Now yavuddeyo era n'akola tweet endala ku mukutu gwe ogwa X Chris Baryomunsi. Tweet eno ne Muhoozi n'agiddamu. Katusooke ne tweet ya Baryomunsi. Baryomunsi yagambye, my father trained me to believe in myself. He restrained me from taking alcohol. I'm sober 24/7.
I'm focused. He let me free and I don't suffer from Peter Pan syndrome. Those attacking me on Twitter /X don't know the material with the original Bachiga are made of. Gosiro. Banange. Batanke. Ekitanda kya maama kirimu ebiku. Kali Lugambo Promax. Bampita simple kuoli. Amugambye. Taata wange yansomesa okwekkiririzaamu. N'afuba nnyo okuntangira okunywa omwenge. Nze ndi kwalaali essaawa 24 n'ennaku 7. Era ntunula maaso. Yandeka okubeera nga ndinze kanzekka. Era n'amugamba nti ye talina wadde embeera gy'osobola muteekamu ey'okumuteeka ku bunkenke. Abo bonna abamulumba ku mukutu gwa X tebamanyi omumatirio kibeera ki mu Luganda, tebamanyi kye baamukolamu. N'amugamba ffe Abakiga abali original temumanyi Abakiga abali original nga Kulisi Baryomunsi kye baabakolamu. N'amaliza n'abagamba nti mujje mpola. Abagambye nti Gosiro. Oyinza okuba totegedde post naye njagala ngikuyitiremu. Baryomunsi agambye nti my father trained me to believe in myself. N'amugamba nti he restrained me from taking alcohol. He let me be free and don't suffer from Peter Pan syndrome. Those attacking me on X don't know the material with the original Bachiga are made of. N'ateekawo akagambo wansi kali underline nti Gosiro. Mujje mpola. Temumanyi bintu bye baakolamu Abakiga. N'amugamba nti Gosiro. Kulisi Baryomunsi. Kabanda. Yavaayo n'akola tweet ku X n'agamba, you intimidated your opponents in Kanungu. You arrested a priest. Kati tuli ku Baryomunsi omutuufu. Amugambe Misiro wembanga nasobola okukwata omwepisikoopi Misiro. Luno lunaggwa. Now weyataddeeyo eyo post Muhoozi Kainerugaba n'agikwotinga n'amugamba it doesn't matter, we are still sucking you. You probably need the Peter Pan syndrome. Whoa! Sajja limugambye ne woonoomira akagatto tugenda kukugoba. You probably need the Peter Pan syndrome. Now, tweet za Muhoozi zino Baryomunsi azirabanga ez'okusaaga. Naye eno tweet ekakasizza nti ono omusajja kyonna kye yeesiga kikulu. Agambe it doesn't matter, we are still sucking you. Now, tulinda bulinzi. Cabinet Museveni gy'anaasoma we tutalabamu Baryomunsi tujja mmanyani afuga eggwanga lino bassebo ne bannyabo. Lwaki njogedde bwe ntyo? Muhoozi according to his tweet akulagira ddala gwe omuntu alabira ewala nti he has influence ku cabinet. Lwaki njogedde bwe ntyo? Abantu ennaku zino muzeeyi bazzenga appointing olabira ddala nga mutuufu omusajja ono alinamu interest, alinamu influence. For example, there is no any right-thinking Ugandan leader can appoint Balaam as a minister. Nze sobola bumu. We are surprised
out of the blue, Balamu Barugahare is a minister. Just of recent, ekifo ekyalimu Ofono Opondo, ekyabaddemu Ofono Opondo, bakitaddemu Alan Kasuja. Alan Kasuja is a right-hand man of Muhoozi, General Muhoozi Kainerugaba. He's a good friend. Kyaliwe nnyo. Yakimutaddemu ekifo ekyo. Ekyokuleadinga media center. Yes, Alan Kasuja akisaana ekyo asobola okuba nga akisaana because he has buli kimu the criteria abadde akolera BBC ya resigning akoledde media houses ez'amaanyi naye influence ya Muhoozi Kainerugaba. Alan Kasuja nawe nga yakisaana si yasinga okubeera okusaana ekifo ekyo. There are so many other people who qualify naye influence ya Muhoozi eteekwa okuba nga yabaddemu. The question is, Alan Kasuja being appointed to that post, will he execute it nga bw'alina gye executing without the influence of a friend Muhoozi Kainerugaba? That is where the point comes from. Now, omusajja amugambye, it doesn't matter. We are still sacking you. Chris Baryomunsi. Akalimu kali mu lusuubo. Jobless billionaire. Now, as we talk, Baryomunsi ayinza okuba nga ali jobless. Naye gwe ssebo banyabandama, if you take time and read through the comments eziri kweno X y'omusajja ono, ogenda kuseka. Now, Muhoozi alina akasajja ke kakabanda kafuuse ekyeneena kabanda. Muhoozi olutaddeyo tweet eyo nti no matter what we are still sacking you. Kabanda n'agenda ku mukutu gwa X n'ateekayo post n'agamba Baryomunsi out tugobye. Now ekifaananyi kyataddeko kye kisinze okunsesa. This is the picture gyataddeko. Baryomunsi out, Muhoozi amugobye. Ennyumba ya sitaani ekutte omuliro. Now these are two things. Baryomunsi, I'm going to call him one of the bravest men in the country because anyway, one of the bravest men amongst the NRM clique is one of those. Amongst the NRM clique, now there are so far two people. Otafire yavaayo n'agamba this nonsense must stop. Otafire is a brave. Okuvaayo okwenganga Muhoozi publicly. Naye yavaayo Ofono Opondo n'amwenganga. Now Baryomunsi is another person. The question is, Otafire n'asigaza post ye, Ofono Opondo ye omulimu yaguvuddeko ne bagwa Alan Kasuja. He's now an MP akiikirira bakadde. But the question is, basobola omuappointinga mu cabinet yeno, byonna tugenda biraba maaso kaawo. Chris Baryomunsi yasembyeyo okuvaayo okwenganga Muhoozi Kainerugaba because yayogera ebigambo bye. Wobanga wawuliriza ebigambo bya Baryomunsi ku Capital FM, wallahi billahi tallahi, this gentleman statement ye yali clear. Any understanding Ugandan can know it. Asobola ogitegeera. Any understanding Ugandan statement ya Baryomunsi yali teyeetaaga muntu yenna kubeera na mechanism ya amaanyi okutegeera. He was right and straight to the point. Ndi Muhoozi tayogerera Uganda. However, ekyokuba nti CDF ne statement zakola zisobola oteeka eggwanga mu ntata bannayuganda bo kye bagamba. Now Baryomunsi was trying to tell the people nti oyo si mwogezi wa ggwanga. Byayogera bibeera bibye ku X ndowooza ye. Anafuya omukulu gwe yawa obukulu. Kati wali watereddemu ka point mu post ye nti nze taata wange yankuza era n'antangira obutanywa mwenge. Alinganga ategeeza nti gwe taatawo teyakukuza era teyakutangira kunywa mwenge, oli waddanga. Yamugambye
oli waddanga kitaawo teyakutangira kunywa. Nze ngezaako okulaba nga nkuvvuunulira ensonga eno. My father trained me to believe in myself. He restrained me from taking alcohol. I'm sober 24/7 and focused. He let me free and I don't suffer from Peter Pan syndrome. Omusajja n'amugamba, yes, it is okay, nze nywa omwenge. It is okay, nkikkiriza ngunywa. It doesn't matter, we are still sucking you. Baryomunsi akalimu talina. Akalimu Baryomunsi talina. Tewali kalimu mye. Amukubya piu. Now, for those of you who love to advertise with us, ladies and gentlemen, oyagala tukulangire business yo, kozesa enamba eri awo wansi, nsindikira WhatsApp message, tusindikire WhatsApp message, tuogere, tukwatagane, tuteseganye, tutuke ku nzikiriziganya, tutandike okubanga tukulangira business yo wano ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Empire Online TV, Vast Strange, n'emikutu emirala mingi ate numbers tuziina. Tobeereyo ng'oli stress ne ba clients. Jangu tukulangire business, tukufunire ku ba client abali mu America, abali mu UK, abali mu Japan. Oyina otunda mataka, otunda mayumba, otunda mamotoka, okola ki any service, please kindly tuleetere wano. Kasa totuleetera bulango bugenda kubanga ate tebukwatagana na mbeera z'abantu. Oyinza okuva n'otugaba nezigenda ba million 10 naye ze nsadde akabaana tetujja kusobola kukolera. Thank you so much, ladies and gentlemen.